kale balamusizaako mwenna ba bouncers ba Uganda wamu ne banna Uganda. Happy New Year. Basebo mukama yebali tutuusa mwaka guno mupya. Bakanyama na ddala ffe nyini abali wano ne banna Uganda kubanga ffe tusinga ofuna ebizibu ensonga lwaki ngambi ba bouncer. Amanya gange bampita Umar Bulega tebifaanana abikola. President wa National Bouncers Federation jemulaba wano olwaleero abambadde nganze bwe mulaba nyambadde. Ebibiina bino ebya federatinze bibiri era nebaza Katonda olw'okubeera nti asobodde otuyamba tubeezaawo nga tuli balamu ne tutuuka ku kkula lino ba bouncers ba Uganda bina nusu. Abannayuganda bangi babadde baali batusekerera okuva edda nedda nga balowooza bakanyama tebalina nnyo makulu. Naye olw'okubeera nti ffe twezuula ne twerabira ddala nti tuli bantu ba muwendo, abantu abayamba ku security y'eggwanga, ne twekolamu omulimu. Association mubadde muziraba wansi eyo, mubadde mulaba Bouncers Association Uganda, eyo gye mubadde muyita BAU Security, ewabeerawo Umbrella for Uganda Bouncers Association, eyo gye mulaba ebadde eyitibwa UBA Security. Ebibiina ebyo bye bibbingwa mu Uganda, nesi bye byokka. Wansi waayo watambulirayo ebibiina bingi nnyo. Embalala waliyo, Embale waliyo, Emasaka waliyo, Ekamuli waliyo, Ejjinja waliyo, n'ebitundu byonna ebisigadde. N'olwekyo twagenze okulaba nga association ziri 25 ze tumaze okuyunitinga nga bonna batambulira wansi w'ebibiina bino ebibiri. Ne tugamba nedda waliyo federation ezina ebibiina ezina association 4. Ne tugamba ffe olw'okuba amaanyi tulina mangi buli wamu, naffe twetaaga ne tukola omulimu ogw'amaanyi mu ggwanga. So ne tukuŋŋaana ne tugamba naffe twagala tukole federation ey'amaanyi ebiringa egenda okukola nga poliisi y'aba bouncers ba Uganda. N'olwekyo basebo ne bannyabo kati kino kigenze waggulu ku level ndala nnyo. Abantu gye babadde batumanyidde tuvuddeyo kati ate tuzzeeko ku level ki endala. So ekituleese wano kulaga bannaffe n'okulaga eggwanga way forward y'omwaka guno 2024. So n'olwekyo eno ye federation etwala ba bouncers ba Uganda bina nusu. N'olwekyo basebo ne bannyabo twagala okutegeeza eggwanga ne bakama bafa batukozesa abannannyini night club, bannannyini mabaala, bannannyini bifo byonna ebisanyukirwamu n'abayimbi betukolera nga tukuuma eyo ku events zaabwe gye bayimbira. Kino kye kitongole buli omu kyalina okuddukiramu ssaawa eno ekigasa ebibiina byombi BAU and UBA. Kakati basebo ne bannyabo ekizibu kyonna ekikutuukako eyo nga abakikutuusizaako bali mu association ezo, tolina kugenda ate eyo, jangu direct ku federation. Ffe tujja kukola omulimu gwaffe nga bwe twasalawo ogukola. So y'ensonga etuleese olwaleero. Bakama baffe mwenna mu Uganda abatuwa emirimu mutuyambe, abantu abali ku bifo byammwe eyo nga tebali mu bibiina, twagala okukendeeza obumenyi bw'amateeka obadde bweyimbise mu mulimu gwaffe guno. Abantu bangi bemukozesa nga tebali mu bitongole. Omuntu najja ku kifo ewo gy'okolera ne bakubuuza bouncer yakoze ekintu gundi waawa nga nawe tomanyi gye wamujja mu jimu. Abamu mukozesa na bannammwe baganda bammwe bakojja bammwe oluusi n'abakubi ba buloka, kubanga si buli musajja si buli munene nti bouncer. Nze bangi bensanga ku night club n'omubuuza gova mu kitongole ki, kyanze sirina nze nkola byange. Kati ebyo bye twagala okusangulawo. Olunaku lwajjo twabaddeko n'ekitongole eky'amaanyi mu ggwanga ekya security. Ne tuteekayo okusaba kwaffe nti nga bwe tufederatinze twagala buli kimu kiggwere mu federation era ne tukkirizibwa. N'olwekyo nti federation mukimanyi bulungi, abantu bakola federation biba bikyuseemu, tebibanga bire association. Kino kiba kirala nnyo era tusaba gavumenti yaffe ya Uganda mutukwatireko nga federation endala zonna zetulabye ez'abayimbi, nga bwe mulaba abakenzo ba federatinga, nga bwe mulaba ba promoter ba federatinga, nga bwe mulaba bannaffe ab'emipiira mwami Magogo, nga bwe mulaba ab'ebikonde mwami Muhanji, naffe bwe tukoze eki
bwe tufuuse tufuukidde ddala abantu ab'omuwendo mu ggwanga kubanga omuntu ayamba ku security y'eggwanga ekyamazima oba olina okubeera ng'osoosowazibwa. Kale no bannaffe y'ensonga eyo etuleese. Ate era n'ekirala tulina okuyamba ku bannaffe association ezo ezibadde wansi ezitayambibwa abamu nga n'okubamanya temubamanyi. Ffe tubajjeeyo ab'Embala ne tubajjayo ab'Ekasese ne bavaayo ab'Embale ne bavaayo tutambule ffenna. N'olwekyo 2024 tugenda kubeera bantu balala nnyo tuvudde wali we mbadde mutumanyidde kati federation. So Umaru Bulega ge manya gange president wa Uganda National Bouncers Federation. Mwebale nnyo. Nina nusu. Yes. Amanya n'eddoboozi Mwanje Ahmed nze pyara waba bouncers bonna mu Uganda. Tuzze wano olwaleero nga twagala kutegeeza bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Naye ng'oli munnayuganda twagala okubategeeza nti mu Uganda ekintu kye twali twasaba edda nga ffe ba bouncers oba bakanyama okuba nga tulina amateeka agatutwala eggwanga kimaze ne kiba. Era tuli basanyufu nnyo era twagala okwebaza buli muntu yenna yenna tukwatiddeko okulaba nga bouncer industry yaabwe erowoozebwako era nga evaayo essaawa eno okuba nga ewulirwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okutegeeza eggwanga olukiiko luno nga bwe mululaba abaami n'abakyala abatudde wano bonna lwe lukiiko olukulembera bakanyama mu Uganda yonna. Era ekikwatagana ensonga ekwatagana ku bakanyama bonna bakanyama balina ofiisi yaabwe nga bulijjo bwe tubaddewo nti tubadde ebibiina ebibadde bigezezaako okuwumbawumba bakanyama n'okuteekateekera bakanyama nga tuli ebibiina ebyenjawulo. Essaawa eno tumaliza okufuukamu omuntu omu era tufunye industry yaffe okulaba nga tuwulirwa era gavumenti etukwatiddeko nnyo 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 nnyo. Aneebazeko ku mukulu Jenosali Musale kubanga ye kawumba mutwe mu nsonga zino okulaba nga kanyama owe Uganda afuuka ensonga. Njagala okwebaza omukulu wa Crime Intelligence omukulu Brigadier General Damulira. Omukulu weebale nnyo weebalire ddala era sebo bakanyama essaawa eno tutudde wano nga twagala okutegeeza eggwanga omulimu gw'okutukozeemu. Tusuubira ebintu bingi nnyo olw'okubeera obumu. Bakanyama babadde n'ebizibu bingi ate n'abatukozesa nga nabo batulinako obuzibu bungi. Yessaawa okubanga kanyama olina woowaaba ate nga naawe akozesa kanyama olina naawe w'omuwaabira singa abazizza omusango. Essaawa eno federation yaffe njagala okwanjula eno certificate yaffe. Certificate yaffe eya Uganda National Bouncers Federation. Certificate. Then tulina logo gyemulaba ku masaati gaffe. Eno ye logo. Bonna olaba akabonero kano omanya Uganda National Bouncers Federation. Tulina stamp eriko logo yaffe eyo. Tulina ebintu bingi nnyo. Eno ye uniform ya Uganda National Bouncers Federation esoose naye nga tujja kuba ne uniform ez'ebika bisatu. Obukulembeze tubuyina okuviira ddala ku executive ne tugendera ddala eri wansi mu region Uganda yonna. Era mu bbanga eritali lyewala tugenda kuyitayo era olukiiko olufaananako bwe ruti nga luyita representatives b'ababouncer abava mu bitundu ebyenjawulo. Mu bwangu ennyo tugenda kikola era tugenda kuyita bannamawulire olukiiko olwo tululange bajje ba delegates okuva ebbali eyo bonna kubanga federation eno etwalira ddala Uganda yonna ate babouncer be bannannyini federation eno. Nga bwe tulaba ebitundu tubadde n'ebibiina bibiri WUBA ne BAU naye nga ate tulina WUBA zirina associations eziri mu yo ne BAU erina associations mu yo. Wabula ate waliyo za association ezitali mu bwegassi buno. Wano ku federation njagala okubategeeza nti ku association bw'obanga oli eyo nga omanyi nti toli mu zambrere ezebbiri olina olukusa oli wa ddembe okujja ku federation n'oregisteringa naawe noweegatta ku mugendo guno kubanga kino tekireka muntu yenna eno gavumenti y'ababouncer etereeza emirimu gy'ababouncer ngera bwe mugenda okuwulira n'ebyogerwa bannaffe abalala. So twagala okukakasa bannayuganda gwe bouncer yenna ali eyo nti yessaawa ensi ekyuse bw'osalawo obeera eyo wekka
ngomanyi nti ate oyina baganda bo obubaka bwenkuwa gwe bawunsa yenna noonya association yonna gyeweegattiramu ofune license ofune ebikwogerako baleme kulabanga muyaayi kubanga ffe tetuli bayaayi. Njagala okutegeeza mwenna abatwetaaga ffe tukola emirimu gya security eyeetaaga security nga si ya police si ya magye naye ng'eri private. Nkusaba onoonye babawunsa abamanyiddwa we basangibwa obakozese kubanga kati tukola muze mutulaba mu bivulu muze mutulaba ku miryango gy'amabaala night clubs tuze tuwerekera abantu tukuuma abantu mutukozese kubanga ffe tulina training ez'enjawulo abamu ze batalina. Tetulina buzibu bwonna ababadde babawunsa nga bakozesa erinnya lya babawunsa okwonoona erinnya lya babawunsa abo tuze tubatereeza era tuze tubakwatako ate tuze tubakwata tubawa ne poliisi kubanga poliisi tugyetaaga. Poliisi be bakama baffe mu nsonga zino zonna. So njagala okubeebaza mwenna abatuyambyeko okulaba nga tutuuka ku kkula lino. Katonda abampeera omukisa. Yes, mwebale nnyo. Yes, kakati basebo ne bannyabo nga sinawa bakulu bano bachairman ne chairman okwogera ngenda nange kusooka kwebaza ate nyanjule n'olukiiko. Okusookera ddala kansooke nyanjule olukiiko yoke ngende mu kwebaza. Nze mwennyini nga president wa Uganda National Bouncers Federation Umaru Bulega. Ngenda kusooka okwanjula muzeeyi mukadde wange ate nga be bamenta mulimu gwaffe guno muzeeyi Jagwe Mulumba Moses nga vice president sebo wanikako ku mukono yoyo sebo. Ngenda kuddako general secretary wa federation Yaffe ya National Bouncers Federation wanika ku mukono. Yes, bamuyita sebo ngoyogera kumanyago Bazaula Emmanuel. Ngenda kuddako omuntu owokusatu w'ebyensimbi ndoza yandi situse kubanga yatukwatira ensawo yaffe oyo sukako bakulabe bamuyita yogerako nnyo Kalyango Edmond. Ngenda kuddako w'abakyala agenda okubeera nga ye mukiise w'abakyala mu federation yaffe eno Uganda National Bouncers Federation. Sempubuge Aisha, Special Interest Group, Stroke of Men is representative. Webale nnyo. Ngenda kuddako omwogezi mumulabye. Ngenda kuddako Operation Commander, Head of Security wa Federation eno ya National Bouncers Federation. Amanya neddoboozi Kavulwa Abbas, Operation Commander, Director bakanyama bonna mu Uganda. Ab'empisa embi wendi. Webale nnyo. Ngenda kuddako ow'ebizibu nga tufunye ebizibu byaffe nga bwe tufiiridde olwaleero Kanyama gwe mulaba ali mu mochale Mulago. So wuuyo mwami bamuyita Nganda Sowedi welfare. Webale nnyo. Oyo nno yeweebizibu buli afuna ekizibu Kanyama yenna mu Uganda oyo gwe kivunaanyizibwako. Ngenda kuddako mobilizer oyo amobilizing abakanyama mu Uganda aliwo. So kanyanjule advisor waba bouncers ba Uganda bonna yogerako nnyo Besiga Alex. Ngenda kuddako IT atukolera ebintu byaffe bino betwambadde byonna Mwesige Augustine. Ngenda kuddako owabavubuka mu federation yaffe eno yaba bouncers ba Uganda Muhima Faizo. Ngenda kuddako owa research and sebo bakuyitani Wekwate. Research and Development. Thank you. Yes, mwebale nnyo mwebale yeddala. Kakati njagala okwebaza abantu bano wammanga abakulu bano balyoke boogera ababiri. Waliwo n'omukyala akola nga owa logistic bambi ali mu ddwaliro afunyeemu ekizibu olwaleero bamutute Mulago naye bwe tuva wano era tugenda mu ddwaliro e Mulago bamuyita mukyala Mbabazi. Tulina omukulu omwami Tone Sempijja ali kakiiko k'abakadde mu kibiina kino. Oyo mwami ye vision bearer eyanguza ekirowoozo
nze nga pioneer founder ow'obwegassi bwa bouncers ate nga ndi president oyo yanguze ekirowoozo siyinza butamwogerako kubanga bw'otamanya gy'ovudde ne gy'olaga tasobola kukola ki. So omwami oyo ali kakiiko k'abakadde mu kibiina kino era tumwaniriza nnyo yonna gy'ali. Disciplinary afiiriddwa naye olwaleero bamuyita omwami Mpanga Fred Walusimbi, naye tuli naye olwaleero luno lwakuba nti agenze kuziika. So ako ke kakiiko aka Federation y'Ababouncers ba Uganda. Njagala okwebaza abantu bano wammanga, okusookera ddala neebaza media house mwenna mwebale nnyo mwebali eddala. Tutobye nammwe ekiseera kyonna ng'abantu bajje batujereegerera paka lutufuuse abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Mwebale nnyo bannaffe aba affiliate bananyini wano wennyini we tutudde, omwami mukyala Esther atuula waggulu wali ku Sereni Shoots ye director wa wano. Mukyala oyo tumwebaza nnyo okutuwa ekifo kino etujjanga ne tutuuza wano enkiiko zaffe zonna. Mukyala oyo tumwebaza nnyo, webale nnyo webali eddala. N'omukulu omwami Balije director wa wano. So tubeebazizza nnyo. Ngenda kwebazaayo mu security abantu 3 bokka oba 4 bitongole bya security. Ngenda kwebaza omwami yandisookedde ddala wano, omukulu Jeno Salimu Sale. Tukwebaza Jeno, omusajja tafukamira naye mutima gwange nafukamira. Sebo Jeno webale nnyo webali eddala okutufuula abantu ab'omuwendo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Ngenda kwebazaayo omuntu ow'okubiri, omukulu Jeno Damulira, Director Crime Intelligence. Tukwebaza nnyo Jeno webale nnyo webali eddala kubanga gwo badde wakati waffe mu nkwatagana zaffe zino okwanaganya bakanyama ne Federation eno okubeerawo. Tukutawanyiza nnyo ekiseera kubanga ffe tubadde empologoma nga tetukwatagana bawu ne uba n'ebibiina ebirala nga tetukwatagana tulinga bakazi bajja. Naye olwaleero watufudde omuntu omu. Sebo webale nnyo webali eddala era nga b'okoze abavubuka ba Uganda. Webale nnyo Jeno Damulira webale nnyo. Njagala okwebaza Regional CI omukulu omwami Kisembo Alphonse. Mwami Kisembo Alphonse omukulu oyo yatwala region yaffe eno ewa Crime Intelligence. Sebo webale nnyo webali eddala omulimu gw'okoze. Ofisi oyo natwagyonoona nga tulwanagana ng'obwegassi bukyagaanyi paka mwatutaddeko amaanyi ne tubeera nga tufuuse omuntu omu mu ggwanga. Njagala okwebaza patroni w'ekibiina ekibadde ekiwayo ekimu era kati nga tugenda kumuleeta ku Federation abeere patroni, omukulu Meja Jeno Kayanja. Sebo webale nnyo webali eddala obaddewo nnyo mu bwegassi bw'Ababouncers aba Uganda. So abantu abo beneebazizza bankizo nnyo mu bwegassi bwaffe buno mu Federation yaffe ey'Ababouncers. Njagala okwebaza abayimbi basebo mwebale nnyo mwebali eddala ne bannyabo. Mukyala Sindi tukwebaza owawuma. Neebaza nnyo omukulu President w'abayimbi Edi Kenzo, mwebale nnyo okubeerawo naffe nga mutuwa emirimu ekiseera kyonna gye tuzze tuyita tubadde abantu batumanyiramu mmwe. So tukolera mmwe okusinga ennyo ne bannannyini mabaala ne bannannyini maklabu. Mwebale nnyo basebo mwebali eddala abayimbi. Twebaza bannaffe bannannyini maklabu n'amabaala basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebali eddala. Balamusizza nnyo mwenna. Manya nze Mulunga Moses Jja Bwenkalubo Gomera Kalemba Yaffe. Nze nkulira ekibiina kye bayita Umbrella for Uganda Bouncers Association. Abadde Upas Nkyali president wakyo. Yes. Okay. Ekibiina ekyo mubadde mukiraba byonna gye mubadde eyo bannamawulire mukiraba emikolo ne disipulini yakyo ennungi. Nze nkibadde mu mitambo ebbanga lyonna. Akati njawo okwebaza ennyo bannamawulire mutukoledde omulimu mulungi bonna bwe tubeera mutukavalinga nnyo. Nze sikira nnyo okubeera mu bivvulu naye ndaba nga mukuba abavubuka baffe ebifaananyi ate bitali bya nti mumukubidde wabi nti babadde alwana naye mumukuba nga akola omulimu
ebifaananyi bigenda mu mawulire awo ne mututunda nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nalwala nange okwebaza abantu bonna abawa ube emirimu nabawa ebibiina kuba kusaazo nkyawogerera nnyo uba kubanga ye sayidi gyembaddeko n'omukulu ajja kujja nkyo nkyebaliza nnyo ate era ne neebaza nnyo nnyo omukulu Ddamulira